Mbaniriza kusenga 5256 mwebale kwekuumirako mikwano gyange. Nina ekibuuzo ekyambuuzibwa emabegako awo. Omwami yaŋŋamba nti Senga nina mukyala wange. Naye mukyala wange simanyi oba yakozesako ku masterbation oba nedda. Nti buli bwe tuba tugenda mu kikolwa oba buli bwe tubeera mu kikolwa amanyi okuwunzika nga bwe tumaliriza yeekwata ku musino oba azannyisa omusino gwe n'amala. Awo n'alyoka atandaga nti tayagala. Omuntu yasooka okimbuuza namunnyonnyola era onansonyiwa okuba nga nkyusizza ku mpewo kuba ate ekikindeesezzo kisomesaako nti namala ate ne nfuna omuntu omulala ne nfuna n'owookusatu n'owookuna era ono yanjigyeyo okukola vidiyo kuba ate ye yambuuzizza jjuuzi ne ŋŋamba ye ekitegeeza ekintu kino abasajja balinza okuba tebakitegeera bulungi. Ebiseera ebimu omukyala asobola okukola masturbation ng'ayagala kwezuula. So si buli akozesa ku masturbation nti aba yakozesa masturbation oba buli anyumirwa okumuweweeta omusino nti aba yakozesa masturbation. Naye ate sijja kijjawo nti abakyala abasinga ffe bwe tuba twemazisa oba tuba tugenze mu bintu by'okwemazisa bakozesa nnyo omusino batukozesa nnyo omusino tufokasinga nnyo ku musino. So bw'oba obwongo wabumanyiiza omusino omusajja ne bwakuzina atya nga takuweeweesaawo ebiseera ebisinga kikkaluubiriza mpaka ng'omaze okupiikinga apo ate sisitimu empya gy'aba akuyingizzaamu. Naye bw'oba tonnaba kugipiikinga ofuna okukaluubirizibwa kungi nnyo. So abaami kye njagala okubasomesa kiri kimu nti omukyala bw'oba omwagala ne mutuuka mu nsonga z'okwezina wandibadde ofuba nnyo okuyiga omubiri gwe waawo omukwata n'akyamuka kikyasinga okwagala kino akikola ddi. Era ntera nnyo okubagamba nti singa omukyala omuzuula nti bwe yeemazisa kubanga waliyo abakyala by the way ng'asobola okwegatta n'omusajja naye obabeera tebamukonye ku musino tamala era sinakumala wabula tawulira nti bamuzinye kiri ekimuliko tekimuggwaako kubanga okumala kw'abakyala ife abakyala tetulinga basajja. Omusajja buli bwe yeegatta naawe alina okumala ekyo kye bayita okujaga amazzi gaabwe ge batuyiwamu oba ge bayiwa ffe kye tutayina kubanga ne gano amazzi ge mulaba ge tuyita gano aga tap water omuzungu gayita squat water mwe ge mulaba ne mulobooza nti omukyala amaze si geego amazzi g'omukyala agamala. Kijja kuneetagisa tokola vidiyo nga nsomesa ku bika by'amazzi ebibeera mu mana n'amazzi kyagamala n'amazzi kyagatamala. So amazzi gajja buzi naye tekitegeeza nti bwe gajja timba maze. For instance waliwo abantu abaazaalibwa nga bo balinakyo ng'ali bweti ng'era alina amazzi ago ng'omukonako bukoonyi wali eri ku nfuli n'ayiwa amazzi omukwatako bukwasi ku musino n'ayiwa amazzi nga wakamutandika ky'ogamba aba amaze so aba tamaze. So kuba lwoli yaŋŋamba nti amala mpewo tamala mpewo aba amaze ye kiri ffe okwegatta n'omusajja tulinza okuba tulina obwagazi. So obwagazi bwe buvaawo omukyala oba olina okumukuumirako oba tonkuumiddeewo obwagazi bwe buggwawo mba si kyetaaga. So kati ye bw'amala okweweweeta omusino gwe aba awulira ali okay. Waliwo nti n'abakyala nti asobola okwegatta n'omusajja n'amaliriza ng'ate agenze mu kiyigo nayeeweeweeta n'amaliriza olwo n'awulira nga asse. Waliwo ne bali nga ye asobola n'okikolerawo ng'omusajja alaba. Naye abakyala munzikirize mbagambeko nti bambi ekyo ate kibi. Ekyo kibi mukyewale nnyo nnyo nnyo. Tokkiriza kubeera nga omusajja akulaba ng'okola ekintu ekyo. Bino ebintu bye mbasiiba mbagamba nti muyige okwogera ku mbeera zammwe ez'okwezina oba omuzungu kyayita sex life. Tuula n'omwagalwawo omugambe nti njagala kino sikyagala. Nammwe abasajja osobola okuinishetinga emboozi eno n'ombuuza nti naye hani ekintu kino olowooza twandikyongeddemu ki okukinyumirwa. Engeri gye nkuzina ddala owulira nga kyekyo. Ate nammwe abakyala kye mbasaba teweekomomma teweekwatayo. Bw'aba ng'omwami we avuddeyo n'akugamba nti mukwano mpulira njagala tukyuseemu mu kino oba mukwano olaba otya singa tutrayingayo akantu bwe kati woba olina ky'otayagala mugaye nti naye omanyi enzina y'eno bweti
tenkolera nze bwonzina bwoti mpulira bulungi bwonkwata wano mpulira bulungi beera open kubanga gwe weesubya ye si gw'osubya kuba nze nkugambye nti abasajja kizibu nnyo okumusanga nga ye tagenda kumala kuba olaba ne bw'aba nga akuzina nga tanyumiddwa era amala so mwefeeko mwezuule ogambe nti kanjogere ekinnuma omusajja wange ategeere nti kino kyenjagala nange nnyumirwe so kati ekintu ky'omusino ekyo ekibadaringa abaami baffe nze nandibadde mbagamba nti abaami mwandibadde muyiga emibiri gy'abakyala kati for instance fe abakazi omusino gulinga bw'olaba tiipu ya embolo obanga bw'olaba nti waggulu wano eno wali so sensitive ku mukira so nemmana bwetwo bweri eyina ebitundu ebiri sensitive ng'omusino gwe gumu ku ki z'ebitundu ebiri sensitive naye omusajja asobola okwebaka ku mukyala oba asobola ogenda okuzina omukazi n'amala nga tamukoomyeko yadde ku musino talina kyamukozeeko ng'ate awo weewava obuswandi weewava buli kimu weewava obwagazi mukitegeera y'ensibuko y'obwagazi bwe nnina so bambi muguwe obudde bw'oba olina omukyala nga ye waaba yakozesako ku masterbation nga yamanyira eby'okumuweweeta omusino oba okweweweeta omusino nti osobola omuzira n'olaba ng'akikola kiyinza okunyigamu sinakunyigamu kikunyiga wabula osobola kikola otya okuki overcominga kwena omwami ali eyo buli bwe mutandika okwezina ne mumala fowaplay ne mumala okweromansinga bulungi nnyo nkwegayiridde bw'oba oli mugwi wa bbakuli mugwe bbakuli bw'oba omanyi toli mugwi wa bbakuli ate ne bbakuli temumanyi gikomba naye eyo eriba vidiyo ndala kuba mba saagala ttabika topics bw'obanga oli muntu nga toli wa bbakuli osobola okumuweeweeta ku musino ng'omanyi nti mwakatandika oba mwakeezinayo ddakiika nga 2 oba 15 muveeko muweeweeteko ku musino munyoonye acyamuke bw'acyamuka omuteekeyo omukira ojja kumuzina ajja kumala aleme kubeera mukiri kubanga olwedde kati kino ekibadde kimuwujja kati kivuddewo kati omuzina kunyumirwa naye bw'anaabanga tekivuddeewo era ajja kwewunzika nga omaliriza asitukewo agende mu kiyigo abyekole oba si kyobikolera awo wooli naye ng'ate tekyandibadde kirungi so abaami baffe muyige okuyiga muyige bakyala bammwe muwe abakyala bammwe obudde omubiri gw'omukazi guwa obudde omanye nti ayagala ki ayagala munoona ku bbeere bwe ndimukwatako awulira nga kyekyo then fokasinga ku ekyo naye kuba abasajja nabagamba mwe muli selfish gw'ojja buzi tutututu ng'ogikuba gwosite omala ng'ebyo biwedde toyagala kumanya omala ng'ombuuza omaze kati nkuddemu ki era ajja kugamba nti mmaze mulekerawo n'okubuuza ekibuuzo omaze amaze n'atamaze tobalaba weewaawo waliwo afeekinga naye mukyalawo n'afeekinga omwaka guno ne guli era osobola omulaba so ate oba omubuuza tajja kugamba nti simaze ajja kugamba maze kuba nze mbagambye nti ife libido yaffe teringa eyammwe lumu na lumu lwembeera nga mpulira ndi haayi nga mpulira apatayiti nnina nnene kale mwebale nnyo okuwuliriza mbadde bawuza balungi omukama abankuumire temujjanga okwo omupya tewerabira kusubscribinga ate omukadde we bale kwekuumirako mwebale nnyo mbaagala nnyo omukama abankuumire subscribinga likinga sharinga commentinga ina ekibuuzo osobola okunsanga ku namba y'essimu eri +256 only whatsapp temukuba +256 785 40 28 60 oba ojja kunfuna bulungi nnyo ombuulira ekibuuzo kyo bwekiba nga kyetaaga okukola vidiyo mba nja kukola vidiyo kati kye nasalawo okukola nti ekibuuzo singa nkifuna nga kisukka mu bantu ababiri manya nti waliyo n'omulala yandyagadde okimanya ate oluusi atagenda kufuna budde bunkwasaganya oba tagenda ajja okuswala okujja okumbuulira so nesanga nkoze vidiyo nenjibateerayo Yeah.